Kkooti y'amagye esangibwa e Makindye ekulemberwa Lieutenant General Andrew Gote ekkiriza abasirikale abali ku madaala aga waggulu okweyimirirwa. Abakkiriziddwa okwoza nga bava waka kuliko Senior Commissioner of Police Joel Aguma, eyali akulira Flying Squad Unit Commandant Herbert Mohanj, Detective ASP James Magada ne Detective Corporal Amon Kwaresima. Abasirikale bano abana bavunaanibwa n'eyali mukama waabwe General Edward Kaihura n'eyali akulira okunoonyereza mu Police Commandant Nixon Agasire ngono akyaliyo mu kkomera ly'e Makindye Military Barracks. Wabula okuteebwa kwa Muhanji leero kubadde kwa kukakasa akakalu akamuweebwa edda mu mwezi ogwokubiri omwaka oguwedde nga kuno kubadde mu ofiisi y'omulamuzi Lieutenant General Andrew Gote. Kkooti y'amagye yavunaana General Kaihura n'abasirikale be abaali bakolera wansi w'emisango omuli okulemererwa okukuuma ebyokulwanyisa, okuwa emmundu eri abantu abatakkirizibwa, okulemererwa okuwa akawunta z'emmundu ze baawanga amatabi ga poliisi ag'enjawulo omuli Witness Protection Unit, Crime Intelligence Unit, Flying Squad ne Special Investigations Unit. Bano era bavunaanibwa omusango omulala ogw'okwekobaana ne bawamba n'okuzzayo Abanyarwanda abaali banoonya obubuddamu abwamu ne Bannayuganda. Oluvannyuma lw'okumala emyaka ebiri nga bano bagezaako okufuna eddembe ly'okubata Kukakalu wabula nga bigaana, Agoma, Magada ne Kwaresima leero bataddemu okusaba kwabwe okupya era nga basobodde okukakasa ssentebe wa kkooti eno Lieutenant General Andrew Gote nti bajja kudda mu kkooti bawozesebwe. Gote era asanze abeeyimiridde abasirikale bano omubadde b'ofiisa ba poliisi n'ababaka nga Felix Okothogong, Atemogom ne Akena nga basaanidde. The applicant is bearable by this court. 2, that the sureties presented were substantial. 3, that the applicant satisfactorily proved that they have fixed places of abode within this education, within this court education. Wano wasinzidde n'abata ku kakalu ka kkooti ka bukadde 10 nga si za buliwo so nga babeeyimiridde obukadde 2 nga nazo si za buliwo. Each of the applicants is bound shillings 10 million, not cash. 3, each of sureties presented is bound to shillings 20 million, not cash. 4, the applicants shall report to the register for this court twice a month after every 14 days on Wednesdays. Abasibe bateereddwako obukwakkulizo omuli okutambulira mu district ya Kampala ne Wakiso zokka era nga balagiddwa okweyanjulanga ew'omuwandiisi wa kkooti eno emirundi 2 buli mwezi. Results, this court finds merit in the application and grants bail to the applicants on the following terms. 1, the applicant should not go beyond the limits of Wakiso and Kampala districts without authority of this court. Balabuddwa ti singa tebagondera biragiro bibaweereddwa kkooti yakusazaamu okweyimirirwa kwabwe. Oludda oluwaabi lugamba nti wakati w'omwaka gwa 2017 ne 2018 General Kaihura n'abasirikale ba poliisi 16 mu bumenyi bw'amateeka bakkiriza okuwa emmundu eri ssentebe wa bodaboda 2010 Haj Abdallah Chitatta eyali takkirizibwa kuba na mmundu nga mu kiseera kino musibe mu kkomera. Abawawaabirwa era balina omusango gw'okwekobaana n'okuyambako okuzzayo Abanyarwanda abanoonyibwa obubuddamu ku kifuba omuli Joel Mutabazi, Innocent Kalisa ne Jackson Kalemera e Rwanda nga tebeeyagalidde. Emisango gino gyonna gikyanoonyerezebwako ekitongole kya CMI. Anet Nakaibale yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulum.